Olwaleero abakkiriza baakusula mu kusaba kwa overnight ku Canaan Land okugenda okubeeramu n'okusiiga amafuta, kyokka kino tekibagaanye era kwetaba mu kusaba kwa lanchawa okubadde olunaku olwaleero. 2025 Katonda akuteekeko obukuumi, akwongera obulamu, akwongera amagezi, akwongera amaanyi, akwongera ekisa, akuwe ku ssente ebyo bye wawandiika mu vision book yo. Katonda abituukirize mbwangu obuyitirivu, ogenda okwekanganga mu myezi 6 gyokka. Testimony z'olina bye wawandiika mu kitabo ky'okwolesebwa byaggwaayo. Ng'abuulira ekigambo eri abakkiriza, Omusumba Rosias Bujingo abategeezezza nti omwaka guno gwa makungula era gwa bulamu. Omulembe gwe tulimu si gwa kufa, gwa bulamu. Kiŋambire akujanye nti omulembe gwe tulimu si gwa kufa, gwa bulamu. Yeebazibwe Mukama yakola entegeka ne tuzaalibwa nga yateekateeka dda. Simanyi bwe twandibadde oba twandisobodde omulembe guli Yesu bwe yali tannaba kuzaalibwa. Tetwandigusobodde. Ayongeddeko nti Katonda yawa obuyinza bonna abamusembeza okufuuka abaana, n'olwekyo Sitaani talina buyinza ku bulamu bwaffe. Naye omwana wa Mukama yennyini bwe yajja yatuwa obuyinza okufuuka abaana. Kasita twakkiriza erinnya lye. Yokaana essuula 1 olunyiriri lwa 12. Bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Yokaana 1:12. Sitaani bw'abanga akuzunza ojjukiranga mangu nti gw'oli mwana mu nnyumba ya Mukama. Ng'ensi eri mu bwetaavu, Omusumba Bujingo ategeezezza nti Yesu eyafa n'azuukira ky'ekyokuddamu kyaffe. Ensi ng'eri mu shortage, Katonda abeera mu surplus ever. N'ekyo tosabanga Mukama ng'osinziira ku ekonome, tosabanga Mukama ng'osinziira ku mbeera y'ensi, sabanga Mukama ng'osinziira ku mbeera y'eggulu, sabanga Mukama ng'osinziira ku mbeera y'eggulu. Katonda asobola okussaawo enjawulo wakati w'ababe n'abatali. Omusumba Rosias Bujingo Munnabuddu ayongedde n'ategeeza abakkiriza nti Katonda atema ekkubo awatali kkubo, bw'atyo n'abasaba okukwasanga Katonda ensonga zaabwe. Era bw'oba oleese emirimu gyo kimanye nti oze kusaba wabeerewo enjawulo. January owuwo agenda kuba season namba, February owuwo agenda kuba season namba, March owuwo agenda kuba season namba. Ogenda kuvuga season guno omwaka paka December nga tewaliwo kiraga nti embeera yali ekyuse nako. Kitwale ewalala nga waliwo ekizikiza, ewali abaana ba Katonda waliyo ekitangaala. Abawabudde okubeera abaana ba Katonda bave mu mpaka, bakole era nga bwe baagala Katonda awatali kwebuuza ku muntu yenna. Ekino ke nkibabuulire, ayagala okukkiriza Yesu, Yesu omukkiriza ku lulwo, si ku lwa kika kyo, si ku lwa ddiini yo, si ku lwa maama wo oba taata wo. Omala kumanya migaso gya kufuna Yesu n'omukkirizanga ggwe ne bw'otoolangirire. Waliwo abantu abamu ebigambo bino obiwulira ne n'oga nti n'abaddawo abantu, ate kati abantu bakuyambye mu ki mu mbeera mw'oyita. Byatumwebaze Godfrey ku Rasawoti TV Omunnyo.